ne ku kibule kyaliwo. Lwaki Anita Among mu parliament ku parliamentary floor aletamu bodyguard we? Atukakasa nti bodyguard we Anita Among yali already disarmed, because the bodyguard tosobola mugamba nti abe disarmed, yabajja ku accessinga na byonna ebimuyambako okuuma the principle, the subject. Anita Among ali ku answered ng'agamba bannayuganda nti bodyguard we ali mu parliament guarding against members of parliament. Special Forces Command ng'olutalo lutandise ya evacuatinga General Moses Ali. Ne mujao. Ontegedde bulungi. Anita alabibwa agenda aseka. Kye yabadde ayagala kye yateeseteese kikoze eki kibaddewo ekyokukuba honorable zaake. Kwa honorable zaake bw'otunuulira obujulizi obuli mu parliament, ebikolwa ebimukoleddwako byonna bibadde biteeketeeke. Gwe tomanyi nti bamukuba era yayamba n'atazaayo. Singa kati bamugobye mu parliament. Singa yazaayo engumi yonna. Zaake bamuvunaana nti yagenda n'ayogera ku kyanyama n'amatama. Naye mu kumuvunaana ono yajja n'akozesa olulimi olusosola. Anita Among olyawo nga bamuvunaana. Yeye yasaba nti ffe tumuwe obujulizi bulira okumanyiira. Akoze ekikolobero yatugamba muleete obujulizi obulaga nti nakikoze. Can you imagine? Yeye abayina okwereetako obujulizi. So ebyo byali mu parliament. Kyogere n'ekirala ekinene gwomanyi ssente ze baakawa Roko nti ekola parliament eyo. Ekirala lwaki twongerako constituencies nga n'ababaka tebalina we batuula batuuse okulwanagana, because naturally I don't see the petty things, I look at the bigger picture. Era ekifaananyi kye nalaba onagamba, oh my God, why do we have all this bloated parliament? Why do we have all these wood rats in parliament? Kubanga the deficiency nti tebalina nawe batuula. Okitegedde ali nawulidde akolo naye alemedde okwetonda nnyonnyola okutuula mu ntebe y'omubaka wabadde atudde. It was enough gwe ng'omusajja omukulu okuva mu kifo kye. They provoked Zaake first with having guns in parliament, which is not parliamentary. Okay? So once again Zaake survives death in parliament. In parliament. Era speaker tabanga yokola statement eri ezitowa. Teyasindisa akolo mu disciplinary committee. Kubanga tekyetaagisa yakimanya nti bagenda kukikola. Nina kinjagala okubuuza wennyini bwana Waiswa. Okusinziira ku kino ekyakolebwa ku memba wamwe, waliwo enteekateeka zonna ez'okukubutaala omusango mu mbuga z'amateeka oba ekyo mwakivuddeko bamukubye byawedde? Nalabye Zaake Lukwago and Company Advocates bawandiise naye nze Zaake ngendamu amagezi tagenda mu kooti. Eriyo ebintu ebigenda okusasulwa edda nga si kati. Kyo kikulu nnyo okukyematiza. Golooza buli batukolako obulabe tusirise tulifa nabo bwe tutyo. Usijja kwongerawo Kayongo. Zaake wani muwadde amagezi tagenda mu kooti. Lwaki? Eriyo ebiri gwedda. Sikati. Ngoli ngasiga omutima gw'okuwoolera. Ogwo teguba kusiga mutima gw'okuwoolera. Nagwo si mubyera guli mu Bayibuli. Bayibuli fenze ndi musoma Bayibuli. Ne mu Qur'ani nkimanyi ntalo. Okutereeza wo. Tusibule tuve wano. Nina omulenzi leero gwe njagala okuweereza obubaka. In fact agabuweereza ye. Njagala buweereza maama we. Ti maama we bale kuzaala mwana mulungi. Tumwenyumirizaamu, tumwegomba. Ffe abamulaba ng'aweereza. Simusinkanangako naye mu ggwanga ly'e Dubai.
waliyo omuvubuka bamuyita Katsuyogi simanyi oba ali Dubai bamuyita Katsuyogi ebbanga erise gaali mazaalibwa ge naye nalabye ne maama wa muzaala gabadde mazaalibwa ge njagala mwembi okubaagaliza amazaalibwa amalungi ne maama we alabe ku Uganda empya nga Kyagulanyi president ate nga naawe mwoli mubali babaleeta gavumenti empya ate n'abaali babateekateeka gavumenti kubanga you're a very bright young man. Njagala n'okutumirako Uptop Boss awangalira South Korea. Njagala kutumirako nani ni Uptop Boss kadi mazali mbadde busy muyambi wange wananyambye nanga nti gabadde ne mazali wage sebo Uptop Boss njagala okwagaliza amazali wa malungi Katsuyogi ndabo ine kikonde kyolanga kyolimu sebo making sure nti owangula wanga faba wagizifa batajja kukibaako singa sibuvunanyizibwa bungi ndowooza nandi badde nzija nenkulabako mu buntu ng'olwana. I know it is a normal thing munyumirwamu naye yeah you got some fans here and we with you my brother. Katsuyogi Don Sheriff yakutumidde Don Sheriff yakutumidde naye yakuze yakuze keki tetwagisaze twabadde mu lutabaalo twabadde mu lutabaalo manyi okufuna amazaalibwa nga oli wakati watiya gas akati Sheriff kyeyabaddeko naye njagala okwebaza president Kyagulanyi Robert Sentamu Ssebo weebale kutukulembera bulungi weebale kwewaayo tubadde tujja tumugeya leero gwomanyi kyekitegeeza n'obeera mu open roof okuva ku Monday paka ku Lwokubiri okuva ku Monday paka ku Lwokubiri nga naye otambula kilometers ezisukka 5 pa travel ng'otambula oyimiridde nga tolidde so Katonda yamutuwanga kirabo alhamdulillah taata weebale abantu b'ekisolo bafunyemu ak'enjawulo maama Babi Kyagulanyi yayogeddeko nabo gye bali tatera kwogerako mu nkuŋŋaana za byabufuzi naye yabaweereza obutume babuyita butume nga bw'amaanyi nnyo era naye twagala okumwebaza okutukuumira pulezidenti waffe nga ali resolute nga ali confident formidable and always industrious to challenge the status quo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye n'okwebaza Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongoya yes okuba nti ekibiina kitambula ate kitambula mu ngeri eyagaza ne bannange bonna benkola nabo ku National Executive Committee Chairman Nyanzi Muntu wa watu n'abalala bonna mwenna mbatumidde abantu bange ab'omu kibuga Kampala mbatumidde abantu bange aberubaga mbatumidde abantu bange ab'Ekawempe mbatumidde abantu bange ab'Nakawa Honorable bali mwezo nkulamusiza nnyo abantu bange ne Honorable Joel naye ali Nakawa wane Rubaga tulina Kawalya tulina Luzi Asumuka abantu bonna tubatumidde naddala abantu baffe aba Uganda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Waliwo wadabuziza nti ebifo ebitannaba kujjuzibwa mu NUP mu bijjuza ddi ebiriwa ebikalu obimanyi ekiriwa nekiriwa ekya vice president Masaka mwakijjuza Masaka tetulina vice president wa Buganda mwakijjuza kijja kujjuzibwa nagambye ebye-NUP tobiwanga budde nakugamba ebye-NUP olindanga birinde kyobula nagamba bali bali omushana nti mulekere okukola amawulire gano aga speculation ajja kuba kubaddayi nga muyina mutima. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusobola kubanga tugaziwa okusinga kuono nze muzukulu wa Jjajja Buda Kayongo Hakim.
Bannange Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayo katono. Sorry sweet, bannange. Chapati ziweddewo. Ate olunaku olwaleero. Chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala. Kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino obigulawa? Tonoolya ku ngano mpya na kawunga. Ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu. Mpumu! Nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi. Ejjira mu bipimo bibiri. Omuli ekyengano. Ogogosa n'ekyakawunga kakasooli. Erimu ne vitamins mwenda. Weddu okukosa n'ebirungo ebirala. Ekwanguyiza, ekwata mangu. N'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Tumwagala obudde bwonna tumukozesa buli lunaku. Sabbuuni ayoza wa White Star ayongedde okubeera ow'omulembe ennyo. Obuwoowo bumwongeddwamu era anyuma okuwozesa. Alimu akawoowo k'ekigaji n'enniimu obuwunyisa obulungi engoye zo okumala ekiseera. Ayoza ekiseera kiwanvu taggwerera mangu ekijjayo amakulu ga ssente zo. Sabbuuni wa White Star asangibwa mu maduuka ne mu supermarket zonna okumpi naawe. Akolebwa bwa Bidco Uganda Limited. Pal FM ekutegekedde gunjuka ne Pal FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Ng'era ku mulundi guno gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28 Desemba 2024. Kati wandiisa omwana wo leero wano ku reception ya Pearl of Africa Radio okuva ku myaka 6 paka ku myaka 18. Tumubangule mu gunjuka ne Pal FM. Wagenda kubeerera bamashika ab'enjawulo badokita n'abantu abatutumufu mu ggwanga. Beera mwangu wandiisa omwana wo. Okumanya ebisingawo okugunjuka 2024 kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 emu.